Ebyafiki Gaza bibi ekitenkanika. Dr. Kiiza Besigye enkambi ye efunye ku ssanyu. Wabula ate era wakati mu ssanyu lye babaddeko ate amaziga ne gayunguka oluvannyuma olw'ebyo ebibadde mu Kooti emirundi ebiri olunaku olwaleero. Mukadde ke kamu tugenda kubanga tulaba ne Joel Ssenyonyi omuntu amwesimbyemu saidi ze Nakawa West ayagala okuba nti ya musigo okulula mu Parliament ng'emusikatsi bw'akyalemedde ku Bobi Wine. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. This is the night shift. Tuba tugobye bumale okubeera nti tubaweereza eno show ebaawo obudde bwonna tofa ku linnya lyayo mu buufo bwo. Kale katusooke tujjawo Fiki Gaza chap then tugenda kubanga tuyingira kooti ewa Dr. Kiiza Besigye. Ebifuddeyo omu ku Besigye Bamutadde wabula ate ye Besigye balabikanga bikyayongera okuba ebizibu ennyo nnyini ddala. Kale katusooke ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Fiki Gaza. Olunaku lw'ejjo amawulire g'okukwatibwa kwa mwana mulenzi Fiki Gaza gatandise okubanga gasaasaanira emitimbagano wonna. Era nga mwana mulenzi nga bulaba ekifaananyi ekyo ku screen, Fiki Gaza wamu n'ejjambiya n'ebyambalo by'amagye. Ebyo bye bimu ku bintu ebyasangiddwa ewa Fiki Gaza okusinziira ku bakuumaddembe oba abasirikale. Wabula omukulu Patrick Onyango ku lwa poliisi yannyonnyodde obujjuvu bw'ensonga. Njagala tumufuneko ate era mukadde ke kamu tugenda kubanga tufuna ne ku Fiki Gaza nga nnyonnyola lwaki bagamba nti baamukutte na byonna ebyabaddewo. Oluvannyuma poliisi okufuna amawulire anti obubbi buyongedde mu bitundu bya Katwe Police Division, basazeewo okukola ekikwekweto. Ekikwekweto kino bakikoze mu maka ga Jingo Shafik oluusi yeeyita Fiki Gaza. Ekikwekweto kino poliisi basobodde okukwatayo basuspect b'abantu 4 nga muno mulimu Jingo Shafik, Magola Najib, Mutuba David oluusi yeeyita Marvin Gaza ne Ziwa Charles oluusi yeeyita Muzungu. Mu kikwekweto kino poliisi basobodde okuzuulayo exhibits nga amajambiya, engoye eringa y'abajaasi ne ebiragalalagala. Kigambibwa nti amaka ga Jingo Shafik abeenyigira mu bintu bimenya mateeka batera nnyo okubeerayo nga ne omu ku bakwate Ziwa Charles yakatoroka mukomera ate nga abadde bamuvunaana omusango ogw'okutta omuntu. Bano bonna balina abakwate bonna balina fayiro ng'omuwabi wa gavumenti emaze okutulagirira anti tubatwale mu mbuga z'amateeka. Kati ekiririra enkya ku makya jakeera okubatwala mu mbuga z'amateeka. Exactly. Fiki Gaza ne banne bwe babakutte omuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Magola Najib, Mutumba David wamu ne Ziwa Charles, Muzungu, Marvin Gaza nga ge gamu ku mannya ge beeyita balindiriddwa kubanga basimbibwa mu maaso g'omulamuzi mu kooti bagende maaso n'okubanga bawera ennemba n'emisango. Oluvannyuma lw'omukulu okunnyonnyola nga womuwulidde omukulu Patrick Onyango okuva mu poliisi, Fiki Gaza yavuddeyo n'agenda maaso n'okubanga akola post nga yeesamba ajja byonna ebyogerebwa poliisi nti yagombeddwamu obwala. Mukadde ke kamwana mulenzi ono Fiki Gaza annyonnyola nti bonna abali emabega wa kino
bagenze maaso n'okubanga bamuframing oba bakola bukozi set up okulaba nti erinnya lye ligenda maaso n'okubanga lyesumurizibwako ettoomi n'okubaako bye bayisaawo. Post gy'olaba essaawa zino ekoleddwa mwana mulenzi Fik Gaza olunaku olwaleero, era wotaddeko nti Fik Gaza is at Katwe Police Division. N'ateekawo bw'ati agambye nti set up alert. By the way, post eyo akakolebwa kati essaawa emu emabega. Tuli mu ssaawa 8 ez'emisana essaawa zino w'olabira oba vidiyo eno weekoleddwa. So mwana mulenzi essaawa emu emabega akoze post n'agamba nti set up alert. Teyagala okubategeeza nti bamusetinze up. Abalabi ba firimu mutera okulaba ebintu bye bagamba nti omuntu bamusetinga up ne bamuyingiza omusango okakana nga kimulidde. So agambye let me make this clear. Leka kino nkijjeyo mu lwatu oba mu bulambulukufu. They are trying to take me down. Obvious, I have just been informed that there is a plot to arrest me on false charges. N'agamba nti bagezaako kubanga banteeka wansi era nadde naakategeezebwako nti waliwo abaagala okuŋŋombamu obwala oba okunsiba mu by'okubanga bantaddeko emisango egitali mituufu. It is clear that someone is trying to sabotage my career and reputation, but I won't let them. Nti kirikkiriya nti waliwo omuntu ali mu kugezaako kubanga ataataganya oba okusaanyawo erinnya lyange mu buufu obwo n'engeri y'abantu gye bandaba mu lujjudde, naye sijja kubaganya. I'm calling out the liars and the haters. I know who you are and I know what you are trying to do. Nagamba nti abakyayo baba mukyawa n'abalimbalimba abamanyi bulungi era abali mu kola bino baheta bonna abategeeza nti yabategedde era abamanyi. But I'm not afraid. I'm standing strong and I'm fighting for the truth. Balimba everything they are saying. Nagamba nti ye nga Fik Gaza tatidde ayimiridde mu bugumu obw'amaanyi era agenda kulwana ku lw'amazima era n'agamba nti balimba buli kye boogera balimba. To my fans, I need your support now more than ever. Share this post, spread the word and let's get the truth out. N'agamba nti akowoola abawagizi be mwenna mugende maaso n'okubanga muyimirira naye kati abeetaaga n'okusinga bwe yali abeetaaze mu buufu obwo musajja wa Katonda era ataddeko justice for me, set up alert, false charges, music industry, truth will prevail. Hashtag zonna nga zoogera nti anoonya obwenkanya, n'agamba bamusetinze up era n'agamba nti emisango gye bamutaddeko gyonna gya bulimba gya bufere balimba era agamba nti amazima gajja kuvaayo gerage. Bibadde bigambo bya mwana mulenzi Fik Gaza oluvannyuma lw'okuba nti no bamugombamu obwala. Katulabe katambi kano. Yes, of course, akatambi nno koolaba ke ka mwana mulenzi Fik Gaza wali side z'ekibuye ku police. Unno kigamba nti mwana mulenzi ono n'okusula wano we yasuze. Yes, ebintu bikambwe nnyo byabadde ng'ebyokusaagirira gye byakkidde nga musajja wa Katonda ali mu nkomyo. Amalala ge twakafuna ge g'okuba nti waakulabika mu maaso g'omulamuzi oba mu kooti olunaku olw'Emmande. Leero olunaku lwakutaano. Kitegeeza nti Fik Gaza waba waakulabika mu maaso g'omulamuzi ku Mmande alina okumala ennaku 3 endala mu kkomera. That is Friday, Saturday, Sunday, then Monday alabike maaso g'omulamuzi. If at all that is what has to happen. So ebintu si birungi eri Fik Gaza musajja wa Katonda. Emisango gya bubbi. Era nga omu ku bantu be baakutte ne Fik Gaza kigambibwa nti yatoloka ne mu kkomera ku misango egy'obutemu murder charges ng'omukulu Patrick Onyango bw'annyonnyodde. So okubeera nti wakwatiddwa nga bakusanze n'ebyambalo by'amagye n'ejjambiya n'ebintu ebigwa mu kowero ng'ate n'omu ku bantu be bakutte naye bagamba nti yatoloka ku misango egy'obutemu, tekibeera kintu kyangu nnyo. So Fik Gaza abawagizi be mwenna yeetaaga essaala zammwe.
Mukadeke kamufiggazi ono ojja kujjukira nti gye buvuddeko omwaka guli nga tugutandika yakwatibwako bwe yali agenze Buwalabu okuyimba era mu kadukulu gye yali yakoola His Excellency Bobi Wine era Bobi Wine yavaayo to the rescue n'agattako eddoboozi. Wabula Fikigaza ku luno waakwatiddwa ensangi zino ng'abadde yaliko mu NUP era musajja abadde agamba akyali wa NUP. Wabula juzi yalabwako ng'ali mu ofiisi ya Ssaabavulu Balamu Minisita ate Mukadeke kamu yaveeyo n'agende wa Alien Skin. Kati osobola okulaba pattern eyo n'obuuza nti essaawa zino musajja wa Katonda ani omutuufu gw'alina okuba nga akoowoola amutaase ng'embeera etabuse. Awo tuvuddewo tugende mu kooti butereevu. Olunaku olwaleero ndowooza katusookeko mu kooti ewa Dr. Kiiza Besigye. Abawagizi be bazze ne bajjula mu kooti ennakawa mu bujjuvu bw'otannalaba era batuuse nga bayimba ennyimba. Katusooke tubafuneko. Yes of course wadde ng'omukulu abadde mu mask obadde osobola okulaba amaaso ge nga gajjuddeko at least essanyu ery'ekiseera olw'okuba nti alaba abawagizi be nga we bali mu bujjuvu ate nga bagenda maaso olw'okuba nga bakangaza n'okubeera nga bayimba ennyimba ezisobola okuba nga zimuzzaamu essuubi here and there. Kale awo tusooke tuveewo tusooke tugende ewa looya wa Dr. Kiiza Besigye omukulu naye nga n'erinnya balifaanaganya oba balisheyalinga. Ono n'amanyiddwa nga Aaron Kiiza. Abajjukira obulungi era abagoberera ensonga ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi gwa January omwaka 2025 omukulu ono Aaron Kiiza n'agenda maaso olw'okuba nti nno ayingizibwa mu kkomera. Emyezi baamusindika ku 9 bweddu. Omusango gwali gwa contempt of court oba nti yagenda maaso n'okubanga ayisa olugaayu mu kooti. Bwe muba mujjukira bulungi ebyo byali mu kooti y'amagye omukulu Aaron Kiiza bwe yagwanyisiganya ebigambo n'abannamagye abaali balamula omusango ogwo Dr. Kiiza Besigye we yali abeeredde mu kooti. Ebifaananyi ebyo byolaba byonna bye bya Aaron Kiiza. Musajja wa Katonda olunaku olwaleero agenze maaso n'okubanga afuna akamwenyu oluvannyuma lw'ebbanga. Mbadde kugamba nti Aaron Kiiza ng'afaanaganya erinnya ne gwe yali yawolereza Dr. Kiiza Besigye. Mwana mulenzi oyo oluvannyuma lw'okuba nti yavaawo bubi ne bannamagye abalamuzi abo ba abaali basala omusango ogwo nga kooti y'amagye ekyalina obuyinza okubanga esala emisango. Musajja wa Katonda bagenda maaso n'okubanga bamusindika emyezi 9 mu kkomera agimale eyo. Wabula oluvannyuma lwa Supreme Court ogenda maaso n'okubanga eyisa ekiragiro nti nedda kooti y'amagye byonna bye yali egenda maaso n'okubanga ekola byali tebiri mu bulambulukufu. Musajja wa Katonda ennaku zino abadde agwisanya nabwenyi ne balooya wamu ate ne bannamateeka oba abalamuzi okulaba nti afuna bail. Olunaku olwaleero okusinziira ku bibadde mu kooti, Aaron Kiiza he is a free man. Aweereddwa bail olunaku olwaleero. Justice Michael Elubu yagenze maaso n'okuba nti awa Aaron Kiiza bail olunaku olwaleero era nga bail eno ebadde ya cash bond obukadde 20 bweddu. Yes, abadde Aaron Kiiza alina okukwata obukadde bwa Uganda 20 agende maaso n'okuba nga abuteekawo. Ate ba sureties oba boyinza okugamba nti be bamweyimiridde baadde balina okuba nga bawaayo obukadde 5 non cash. Aaron Kiiza okusinziira ku bimu ku bimulagiddwa Justice Michael Elubu ng'agenda maaso n'okuba nti amuwa bail ky'ekyokubanga alina okweripotinganga ewa registrar buli lunaku buli Monday esooka mu mwezi. Musajja wa Katonda ono alina okuba nga
ye reportinganga ate era mukadde kamu Aaron Kiiza alina okubanga paasipoota ye abadde alina okugiwaayo eri ekkooti mu buufu obufaananako bwe butyo but wetwogerera akamwenyu k'omulabako omusajja wa Katonda keeko agenze maaso n'okubanga afuna ku ssanyu oluvannyuma lw'okuba nti at least kooti ekkiriza musajja wa Katonda aleme kumala myezi 9 ekitalya wabula asobole okuba nga walking out a free man wadde nga afulumye ku bail mu buufu obufaananako bwe butyo. Ekibuuzo kiri kimu, wakati nga Aaron Kiiza akkiriziddwa okubeera nga aweebwa bail, agenda kuba nga addizibwa ku ttiimu ewolereza Dr. Kiiza Besigye wamu n'omukulu Abed Lutale, oba agenda kuba nga naye addabuzi bali musajja wa Katonda ebintu asigale kubanga abiraba bulabi. Kale tuddeyo ewa Dr. Kiiza Besigye, ebifaananyi byolaba eddakiika eno bifaananyi bya Dr. Kiiza Besigye wamu ne Haji Obed Lutale we babadde batuuka wali mu kooti e Nakawa olunaku olwaleero. Kyenjagala okutegeeza nti kooti ekubyeko bugule olunaku olwaleero nga Dr. Kiiza Besigye asuubirwa okuba nga aleetebwa mu kooti. Okusookera ddala wabadde waliwo amawulire agabadde gatambula here and there nga bagamba nti azze for bail application oba nti Dr. Kiiza Besigye ne Haji Obed Lutale bazze mu kooti olw'okugenda maaso okuba nga basaba bail, wabula ekyo tekibadde kituufu. Ensonga ebadde ereesezza Dr. Kiiza Besigye olunaku olwaleero ebadde hearing on the ruling oba okuwulira ruling ku phone access. Kitegeeza ki? Dr. Kiiza Besigye bamuleese olunaku olwaleero nga baagala kuwuliriza nsala ya kooti okulaba oba kooti ekkiriza ba investigator okukwata essimu ya Dr. Kiiza Besigye bagitigoonyole banoonyeemukko obujulizi. Yes, bwe kityo nno wekibadde kirina okuba, era y'ensonga ebadde genze maaso n'okubanga ereesa Dr. Besigye wamu ne Haji Obed Lutale. Abamu ku b'endabyo wabaddewo MP Ibrahim Ssemujunganda, yaliko leader of opposition omukulu wa Flower Ogutu naye agenze maaso n'okubanga ajja, Secretary General Harad Kaija naye abaddewo butereevu nnyo nnyini ddala, n'omukulu Elias Lukwago ono nno nga yakulembera bannamateeka mu buufu obwo. So kooti ebadde esuubira okubanga ewa ensala yaayo okulaba nti essimu ya Dr. Kiiza Besigye wamu ne Haji Obed Lutale amasimu gaabwe gaweebwayo gagende maaso n'okuba nti nno ate geekebejjezebwa. Ojja kujjukira nti omukulu Detective Inspector Odiek Benedict wa Uganda Police ye yawaayo oba ye yafayiringa application eyo ng'asaba bamukkirize amasimu gano bagakwate bagatigoonyole balabe data alimu na byonna balabe oba basobola okubaako ne bwe banoonya oba okunoonya obujulizi obuluma Dr. Kiiza Besigye. Ojja kujjukira Dr. Kiiza Besigye bubanga obadde following ali ku misango gya treason muganda wange. So awo wetubadde kati kiki ekibaddewo mu kooti olunaku olwaleero. Kooti ate abawaabi ku saidi ya gavumenti olowooza tebasabye kooti esobole okuba ng'ekola wabula nga bakola kye bayita closed court nga bannamawulire tebaliwo wadde abantu ba bulijjo. Sooka olabe omukulu oyo ng'agenda maaso n'okuba nti asaba ekyo kiweebwe. Kaluzungu wabula tuwulirize ngenda kuba nga nkatemaatema oluvannyuma mu Luganda ebyanguwa oba bye tusobola okuba nga tumanya here and there. Appreciated the fact that Mr. Odiek Benedict is one of the investigating officers. He would have withdrawn the first statement, but I think by implication withdrew it while he had strongly stated that he's not an investigating officer in that matter. But with seniority, we shall not also proceed. So, Your Worship, Mr. Odiek Benedict is an investigating officer in this matter, and he ought to be protected by this honorable court, because this matter is not under trial.
I would have agreed with my senior colleagues if this matter was being heard substantively. It is not the respondents to choose for the applicant who to be the main investigating officer. And we are not obliged to make it categorically clear in any of the affidavits that Ms. Odiek is a key investigating officer. So, Mr. Odiek is a key, or is key, mu investigations izo nezirina okuba nga zikolebwa n'obujulizi. Kati katukize mu lulimi olwaffe olwanguwa Oluganda n'okunnyonnyola kiki ekituufu ekibadde mu kooti olunaku olwaleero. Akatambi koolaba akemplaying along ku vidiyo eno, omukulu oyo ali ku microphone, ye state prosecutor omukulu Richard Birivumbuka mu buufu obwo. Omukulu Richard kyabadde asaba ng'asaba kooti ekkirize okuwulira kw'omusango kwa Dr. Kiiza Besigye kati we tutuuse kusooke kubeere mu closed court, nga tewaliiwo bannamawulire, nga tewaliiwo bantu ba lukale bali mu kooti. Byonna ebiddirira wano naddala ku nsonga ebadde etuleese olunaku olwaleero, ensonga y'okulaba nga kooti ewa ensala y'okulaba oba Dr. Kiiza Besigye amasimu ge ganakkirizibwa okutigoonyerwa oba okukeberebwa wamu n'amasimu ga Dr. oba amasimu ga Haji Obed Lutale. Ensala eyo babadde baagala byonna ebirina okukolebwa bikolebwenga bannamawulire tebaliiwo era ng'abantu ba bulijjo tebaliiwo. So awo nno we wavudde kalumanywera. Embeera egenze maaso n'okuba nga ebeerawo ebadde wakati nga omulamuzi oba chief magistrate Esther Nyadoyi yagenda maaso n'okuba nga akubiriza embeera erina okuba nga etambula. Wano nno wadde balina okuba nga bakola kyewandiise cross examination nga bagikola ku Benedict Odiek oyo gwe nkugambye eyasaba kooti oba eyasiteekamu application kooti emukkirize okubanga amasimu ga Dr. Kiiza Besigye gamuweebwa wamu n'amasimu ga Haji Obed. Wano nno wabaddewo vaawo mpitewo mu buufu obufaananako bwe buti. Mukwano gwange abo banga otunuulira omukulu oyo Birivumbuka gw'olaba ku screen wabadde asaba kino, aba defense oba abaliwo okudefendinga Dr. Kiiza Besigye tebakkiriza kino kigende maaso n'okubanga kibaawo. Abo ngenda maaso n'okubanga nkootinga ebimu ku bigambo ebibadde byogerebwa omukulu agambye nti appearing in court jeopardizes his security and compromises the integrity of the investigation. Ng'ayogera ku mukulu Odiek ng'agamba nti tekigwanidde kubanga aleetebwa live ku kamera mu kooti nga bamukolako examination. Wabula balawyers okuli omukulu Frederick Mpanga ne Elias Lukwago bagenze maaso n'okubanga kino bakiwakanya ne sekuwakanya yenna olw'ensonga bagamba nti omukulu ono yali alabiddwako ku kamera. Lwaki ate kati baba bagenda maaso n'okubanga bamugaana okubeera nga kooti ebeerawo mu lukale mu lujjudde nga byonna bitambula. Mu byoku bibadde bigenda maaso n'okubanga byogerebwako nsobolera okwotinga kano. It is strange to claim that singing in court is a form of intimidation when it has happened routinely. Besides, there is doubt that the witness himself expressed such fears. Kati omukulu oli Birivumbuka abadde agenda maaso n'okugamba nti ennyimba ezikolebwa abawagizi ba Dr. Besigye nga bazze mu kooti zandibanga ze zimu ku bintu ebisobola okubanga bitiisatiisa omukulu Odiek abadde alina okubeera nga ajja agende maaso n'okubanga akolebwako cross examination. Kino nno abalooya aba Dr. Kiiza Besigye kibaseseza n'okubasesa nga bagamba yi ennyimba obuyimba musobola okutugamba nti zitiisizza omukulu oli okubeera nga kooti egenda mu maaso ga kamera. Ekyo tekisoboka mu buufu obufaananako bwe butyo. The state has already exposed the officer by providing his full details including his picture
ezo ze zimu ku statements ezibadde zoogerebwa mu kooti nti olwedde omukulu ono Odiek abadde ekifaananyi kye kyaleetebwa dda ne details ze ne zigenda maaso n'okuba nga ziteekebwa mu lukale kati mugamba mutya nti eyo y'ensonga gye musimbyeko essira okubeera nga mwagala kooti eteekebwewo ng'ate kamera teziraba. The state ought to have followed due process instead of making oral arguments without a substantive proof. Mubufu ofananako bwetyo. If the court martial permitted public participation, why should this court now exclude the public? Banamateeka babadde bagenda maaso n'okubanga babuuza here and there nti bwe kibanga court martial yakkiriza ebintu bino bigende maaso n'okubanga bibaawo mu lujjudde, lwaki ate kooti eno eyagala kubanga bannansi ebateeka ebbali? Wano nno Elias Lukwago agenze maaso n'okubanga lawyer Elias Lukwago agenze maaso n'okubanga asaba kooti esalewo kino kye bali mu kusaba kigende maaso n'okubanga tekikkirizibwa kubanga kibeera mu mbeera efaananako bwetyo. So ebadde embeera yantwala nkutwale mu kooti nga aba state oba aba government aba state basaba nti kati entuula zino ezizzeeko zikolebwe wabula nga bannamawulire tebaliimu. Okwo nga kwe kulina okusaba essimu ya Dr. Kiiza Besigye bagende maaso n'okubanga bafuna access kuyo. Kale byebyo nno wenzijidde okola eggulire lino nga byonna bikyali mugenda maaso n'okubanga bitambula era nga olutuula lukyali mu kubanga kweruli olutuula lwa kooti wabula byonna nga bwe binaayongera okubanga bivaayo tujja kubireeta. Wabula Aaron Kiiza lawyer wa Kiiza Besigye ye afulumye, he is a free man. Kale bwe tuvaayo eyo ne tukomawo ku side eno eya politics ate era ne entertainment, MC Cats ekyama kya Bobi Wine akyagenda maaso n'okubanga akiwaawaanya here and there. Nowe yabadde ne Kasuku live akyanyonnyola ku kyama kino ekinene obugazi bwakyo na lwaki talina kubanga akisumulula essaawa zino. Kati ebyama byo abantu ne babikusaba. Osobola tuwaayo ku wano oba wasizinga fire? It's not necessary now. Nenga yakimanyi ekyo kyosigenda kijjawo. Ate takimanyi katwali abamanyi babimanyi waliwo nasanze namawulire yaliwo namba kainala abantu nga bakuvuma naye ffe abaaliwo kati akipiking tukomaawo. Okay. So I'm not tebalooza mundi mulala just speak things out of the blue. So not even really secrets, just people didn't want to talk or don't want to talk or fear to talk because it involves over 8 to 10 people. Is that a secret? It's not. Kadba bakimanyi. So Cats yagamba ahoyo okulaba abantu abavuma abantu ku internet. So that is it. MC Cats akyagamba nti essaawa zino ekyama kyalina ekya Bobi Wine tekikyalina kyama olw'ensonga kimanyiddwa abantu bangi n'okusukka ku boyinza ogenda maaso n'okubanga olowooza. Mukadde ke kamu akyagenda maaso n'okubanga munyiivu nnyo eri Bobi Wine agamba nti Bobi Wine teyandigenze maaso na kubanga avumirira Boba Cats n'abalala mu art industry okuba nti balidde ssente za gavumenti olw'ensonga nti naye yali alidde ku ssente Cats ateekako n'obulamu bwe kwekyo. Need for you coming out n'ogamba abo babega balya ssente za wa musolo. Bro twaliwo ko nga bazikuwa eza gavumenti eno gy'ovuma waliwo ko nga bazimuwa taziryangako ankuba essasi waba taziryangako nga tezaava mu gavumenti before nga tayingira politics waba taziryangako nakatama ng'oli mugambwe ati tubimanyiwa here. Nzaba wakolera nga create people tumanyi naye nkolera read paper nenga stories waluna ankasinze naye ntambulanga kiro ate ngamba bamu nga bandabanga you are the source like nga tebandabanga azinza okwogera nano babyekanga mu red paper front page. So there are things I know I so hard moved around in the night and saw with my eyes. Walaba stand ndawula wayaya
ojo mutuze bulungi. That is MC Cuts for you. Achagenda masero okubanga akola interview here and there. Agenda masero okubanga ayogera ku kyama ekinene kyalina ekya Bobi Wine. Ate era mukadde ke kamagamba nti Bobi Wine tamutakula olw'ensonga alina bingi nnyo nnyini ddala. Ate era mukadde ke kamwana mulenzi ono agamba nti ne Bobi Wine yali aliddeko ku ssente za gavumenti, so tagenda masero kuba nti abavumirira nnyo. Kiki kyolowooza ku MC Cuts in that line? Yabadde ne interview wali ne Kasuku mwana mulenzi oyo MC Cuts era ebigambo bwe batyo bwe babikutte kale bwe tuvaayo eyo era nga tumaliriza the night shift y'olunaku olwaleero oba eyakadde kano. Miles Lwamiti yeesowoddeyo ayagala kubeera nga ajja Joel Ssenyonyi mu kifo kye ekyobwa MP side awo ez'Ennakawa West. Ono nno ojja kujjukira bulungi nti yali mu FDC, wabula we twogere atandise okubanga ebigambo abyogera abisulika. We twogerera mwana mulenzi ono yeegasse dda ku NRM okusinziira ku bigambo nga bw'abyogera. Katuwulize ku Miles Lwamiti ayagala okujjawo leader of opposition era nga ye mukulu okuva wali mu NUP Joel Ssenyonyi. Mwana mulenzi Miles Lwamiti okimanyi bulungi naye yali akola ku TV for quite a time. Mwana mulenzi oyo era nga ne Joel Ssenyonyi gwayagala okujjayo naye yali mukozi ku TV kuba yali asomanga mawulire, kati naye agamba nti alina obusobozi obusiguukulula Joel Ssenyonyi. Ebigambo bya Miles Lwamiti bya njawulo, osobola okubiwulirizaako wano eddakiika emu ate tukomewo tusensule ensonga. And because tutunulya ideology ya Red Gamba tuze kujjako dictator, and maybe people believe abali frustrated nti obakyo oba omubaka gwe batuwadde nga MP kanonde bulonzi. Ekyo mwino kyetegeeza ekyo gandi mujjako dictator kubanga oyinza okujjako dictator naye ng'otuula naye nga yakusasula nga gw'otambula naye kati oba ojjako ki? Gw'ojjako omuntu akuwa sente? Omuntu oli ajja kugamba right ye fine right ye negigaane kati waliwo bawadde emmotoka nga yagenda mu parliament mu myezi 6 after that ajja kudda mu parliament bamuwa endala. Lwatu kigaana noga zino sente muzimbemu eddwaliro okumpa milioni 3 bagaba 2 ez'emmotoka ebyo si bya mmotoka. waliwo ez'emmotoka ezo waliwo ez'okwekubako enfuufu genda ogula essuuti ezijja mu nagenza okujja mu parliament nga ndi bwereere. Lwaki togamba mu kifo olina okutuukagana n'omutindo aveeyo agambe ati bale boolabe bambala abamu balaba naawe baziwa niyo basigala olulimi lwo lukyusa. Are you in NRM? Me? I subscribe to a good cause. I believe in NRM. Togenda kulwanyisa dictator nga tuli kumpi naye muyingiremu mu ndozo. So that is Miles Lwamiti agamba nti ye tasobola kulwanyisa dictator nga tali naye. Kati ye gye yakoze kwe kusala n'ava mu FDC n'agenda ne yekkatira ddala mu NRM asobole okulwanyisa dictator ng'atudde naye awo. Kwegamba buli enkiiko z'NRM we zinaatuulanga ng'agenda ng'atuula kumpi ne dictator ng'amulwanyisa bubi nnyo. Miles Lwamiti abadde mu FDC kati officially yasaze eddiiro n'agenda mu NRM. Era agamba nti agenda kukozesa NRM alwanise Joel Ssenyonyi amusiguukulule amugye ku kifo ky'obwa MP bwa Nakawa West. Era agamba nti ali mu kkubo ajja. Miles Lwamiti okujjukizaako yeesimbawo Hoima East ku bwa MP mu mwaka gwa 2021 wabula baamukuba akalulu n'enkoona n'enywa nnyo baasimulayo nsimule olw'ensonga nti yafuna obululu 149 bwe yali ng'avuganya Patrick Mwesigwa Isingoma side eyo. So Miles Lwamiti yapuuli agamba nti Hoima ke byagaana kajje Kampala wano mu Nakawa West akube Joel Ssenyonyi akalulu akawulire era nti ajjira ku kada ya NRM. Miles Lwamiti bano nno baba nga bagenda mu kalulu njagala okujjukiza nti Miles Lwamiti yakolako ku Bukedde TV n'akolako ku Urban TV ate n'agenda ku NTV side eyo. So Miles Lwamiti bw'abanga agenda kubanga yeesimba ku Joel Ssenyonyi
Joel Ssenyonyi naye yaliko ku station yemu Miles Lwamiti gye yakolerako station eya NTV nga Joel Ssenyonyi ebiseera ebyo ye yali musajja musomi wa mawulire. Kati nno saawa yakuba nti bubeefuka Joel Ssenyonyi NUP versus Miles Lwamiti abadde mu FDC kati agamba ye yagenze mu NRM. Ku Joel Ssenyonyi NUP ne Miles Lwamiti NRM onawani akalulu osobola okuwandiika mu comment section. Abasiddi omusunsu ziri erinnya eryange night shift episode eya budde buno tugimaliriza bwe tuti. Mubeere bulungi tujja kukomawo n'ebirala bingi. Mukama agira abatukumira. Thank you so much. Mwebale.